era yensonga lwaki abantu ambalowooza sitanti neddano nze ndi mafiya omugeze ennyo ababaniga tebasobola kubanga wenza okulagira wali wamu nti mwenza okuyimba nga bayimba dda naye bw'olabanga omuntu nga muyimbye n'akuyisaako nga naawe studio mukyazirina nga nzigule then omuntu omu respect manya abasajja namukubye kye bayita mental art kubanga fe tuditekitinga nga fe abaniga nga wali kati ambushi nomanya kati tubavuddemu batya omuniga ne wabakali atya tosobola okuba muntu atakuddiza boy nosiganga omukuba naawe negwe balamu nti bali wali babaze nti nali ni wakibuli tugenda kufunya akube yakangumi bagambe nti no yatulumbye ebaseeta apo nga bagwejjemu kyekisoka kya byonna osegeera ne kati kyolina okumanya nti no muntu omulabanga ozuyanga nti omuntu ddaawa gwe yegwakuba ate gwokaaba nzina bagamba bino kati mbigamba bamafi oba baniga gwe wali okubyeko omuntu agwokaaba gwali eri negamba abiwedde owangude sibyakuwangula gamba oyagala ki jala respect konzi kale respect it's respect kati oyagala ki nkugulire baby show kusibe pampa respect njikuwe ntya niga sebo gwe kyona okumanya akayojobo bakalaba tewali kyakoleddwawo era tewali kyenayogedde bakuba amasimu okwetonda biki nana akasimu okena recordings awo bakateekawo nabo bennyini ate yega kuŋŋaanyiza abaniga bonna abageto basobodde okuŋŋaanya bakuba amasimu bwe yetonda bwakanga ne mugamba nze ndaba wano olabanga just alien nze ndi top 10 okitegeera obwongo bukulu nnyo sina kyemwagaza ne waliwo bali baddooga banoonya ofuna obwenkanya kale yali kubyenzi bona atabakuba kyanumya ate n'agamba tebatuyise yali eniyezi n'abantu nga 14 imagine ku myaka gyo 14 mu maloka yanka nakasubalu akakekete kanzo bamu abantu 14 sebo nogane ebintu ngoza biki nolikoza ali ni fetu tutumanyi eno mayanja family blood mvamu ne de ngamba mbononze ne family ya gundi lwaki mwagala nnyo ate tukyaya abana mu abalala batabi baddemu tugambe nti nno byemukola mu biteesezaako nga kikasebo Just zikolede kano kalive siri kugwintangaza bwe byabadde kubanga the chances nene nnyo ezange okuwangala okusingako nze nyinza okuba si walwawo nnyo ku nsi naye ate akaseera kange saakejjusa mwana kusegeera ate saagala kuva ku nsi nga complaining nti mbadde mwana nali badde nkyaliwo nayo nofaala mwana kiwana eki kwebeerawo ku bandongoyo nkuba endongo yange onabafaani bo n'abafaani bange okitegeera naye kyeweetuuma kyoba temwerimbika mu kifaananyi kyabamafiya nga temuli okitegeera mafiya tawoloma nze n'abakuwa n'okola ka video ko bawali South Africa eyo ng'oloma bannange ndyano mu kifulukwa muntaase bannange bafaana beke kati netaala ndyano kimwabaddeko omuliro mafiya takaaba palaso olendeko nga mpoloma watusene kuleva okunkuba siraapu ate nga gwowogana sibyakuzenga ne bakyali bogwe bino bintu byabamafiya so byaddala naawe beeramu kati mbuno olowooza mbuno mu byawedde gugwa bwe gutyo oyineyina ogende ng'oseka sinze gwosa okuba nenakavuyo nawulirawo rediyo ng'agamba yebuuza palaso ofaaki nze gwosa okiwulirako nga nkomplainingako kati ndi mu batoopu nabe nekagundi karedio kazemu training gabo omusajja afaaki omuntu gwe nagire namuku kati atulonza atana kyenali nkutaddeko oba mwakola ebyo ebintu rediyo nenoonya obusungu bw'obujja n'ogamba nze nafiirwa muganda wange
Kufuna Muganda naliwo, nalimu. Oba wadde onoonya busungu jasi wojjukirira onoonya obusungu buvanga tolabawo. Tandika kuwooza nafiirwa Muganda gomanya abaffe be tufiiriddwa muganda wange goza ensi yakasooka okufa. Nogamba ife tulina support yonna okuva mu gavumenti mwana. Nayogeddeko ku gavumenti boy. Nesimbyewo ne gamba nti no nesimbyewo ko ndiwe nale mu bandi wa nupu ti nesimbyewo no nyakalulu kachi. Boy nze siri mu gavumenti. Nze ndi under government nga citizen. Okitegeera. Amafuta nganywa nga sasula. Mpangisa nsasula amasanyalaze sasula amazzi. Okitegeedde. Yula byonna sukali mugula biki. Sina ucho na chefuna dala wensi ya